Akakiiko k'ebyokulonda mu NUP ka Electoral Management Committee kayingidde olunaku olwokubiri nga kafuna empapula z'ababeegwanyiza okukwatira ekibiina kino bbendera ku mitendera egy'enjawulo. Abakomezaawo empapula olwaleero kubaddeko omubaka wa Nakaseke South Paulson Lutamaguzi Semakula ng'ono yeegwanyiza okukwatira NUP bbendera ku bubaka bwa Paalamenti obw'ekitundu ky'abadde akiikirira. Very optimistic nti no kadi ngenda kugifuna. Ebiseera ebisinga mubadde nga mubuuza ekintu ekyo nga tukyali eri etalusiisi naye kaakati tuzze e Nineve ffe tweyogererako ne tugamba nti kati tutandise olugendo lwaffe tetusuubira kyennyanja kutulya ng'ekyalya Yona kubanga tuli ku lugendo olutuufu. Agamba newankubadde yakegatta ku NUP aludde ng'agoberera ennono n'emiramwa gy'ekibiina kino. Nze Kyagulanyi ng'agenda okwesimbawo bw'oba markinga history yange ng'agenda okwesimbawo ku bubaka bwa Paalamenti abantu abasinga baali banoonya weevu. Nze twali abantu aba mu Paalamenti Lutamaguzi ne Zaake abatandika okumutunda ne bagamba nti yemmwe munaamalako even these people you saw. Abalala kubaddeko Idi Lubyayi Kisiki eri munnakibiina ki NRM ng'ono yeegwanyiza kubeera mubaka wa Bukomansimbi North. Sina inexperience yange kubemvuganya nabo era National Unity Platform ngireetera mobilization eyaddala wajenvudde yonna mbadde leader navudde mu NRM okuyingira wano mu National Unity Platform nabeera chairman wa NRM mu myaka 10 nagenda mu kasunsula ka NRM mu 2021 nenkawangula katusabe Ruth Nanziba abo abalaga interest nti njagala okubeera flag bearer ngende mpanike bendera eya NUP ewaffe Iganga. Waliwo bamu abagaaniddwa olw'akakiiko kano okuba ebituli mu mpapula zaabwe. Nsaba kaadi bagimpe ngende mbakiikirire mu kalulu akajja aka 2026 naye ngeze okutuuka nga bangamba nina okutwala empapula zange eza siniya ey'omukaaga bazisatifyinge ku UNEB so gyendaga akadde kano. Ne ku mitendera emirala nabo bajjumbidde enteekateeka y'okuzzayo empapula ku bifo bye beegwanyiza. Era okusinziira ku binsabiddwa ne byempaddeyo nina obwesige bungi nti nze nsaanidde okukwata kaadi y'ekibiina okukiikirira omuluko ogwo kubanga ebisaanyizo byonna mbirina. Ekyenkizo kye nnina nti NUP nina kye ngenda ogyongerako. Essaawa eno nina obukulembeze bwendiko era bannenyumiririzaamu bangi. Ekyenkizo kye nsinga ku bannange nti mu bukulembeze bwendimu ngeri gye ndi incumbent najja kuweereza abantu saano namu ku ssente era mbadde nkola ebintu bino wansi ku gurawundi. Era waliwo abazze okuggyayo empapula ez'okwegwanyiza ebifo eby'enjawulo. Nzize okukima empapula ezinkakasa nti ndi omu ku bagenda mu lwokaano lw'obwa mmeeya bw'ekibuga. Kwakkuliza obwo mmaze kubwebuulirirako n'okwefumiitiriza obulungi era n'enkakasa nga nze muntu omutuufu asaanidde okudda mu kifo kino ekya Nnyendo Mukungwe. Abakulira akakiiko k'ebyokulonda bategeezezza ng'enteekateeka eno bw'ejjumbiddwa okwetooloola eggwanga lyonna. Twakuba empapula expression of interest emitwalo ng'ena kusinziira ku bazinoonyi zonna zaawuddewo okuzza kugenda kutwala ennaku almost 23. Enteekateeka eno yakomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno.